omujasi yenna okwenyigira mu byobufuzi. Waliwo ekifaananyi emabegako ekibadde kitambula nga waliwo loole ya UPDF ng'eri mu kutambuza abantu abambadde t-shirt za Yoweri Kaguta Museveni. Kyaliwo oluvannyuma lw'okubanga President Yoweri Kaguta Museveni yali azzaayo empapula ze mu Electoral Commission beekebejja emikono bagiverifying oluvannyuma lw'okuba nti yali afunye emikono egisoba mu bukadde obubiri. Actually mpuliddeko nti ate emikono gya Mwami Kyagulanyi tegiri verified bulungi, egimu si mituufu, bamugobye. Naye ekyo kyaliwo last week era ne balabibwa. Tuzze nga tulaba General Muhoozi nga alaga side zawagira akola biki n'ebirala. Tuzze nga tulaba ab'amagye nga bali ku side emu n'aba NRM ate nga we bakuba aba side endala ezitakkaanya na NRM. Now constitution eno Constitution of the Republic of Uganda 1995. Constitution eno ye sovereign. Sovereign kitegeeza ekyokuntikko. Constitution eno bagikola mu 1995. Era ogwo gwe mwaka bwe basalawo amagye agaali aga NRA gafuuka UPDF. Abamu balowooza NRA yafuuka NRA munedda. NRA National Resistance Army ge magye agafuuka UPDF. Now Mwami Museveni bwe yali akyali mu gavumenti za Obote n'abalala bagamba kyamutwalira emyaka nga 8 ng'atendeka abayeekera. Era buli we yavanga wano ng'agenda mu nsi z'ebweru nga alinayo abantu be batendeka. Yateranga ogenda e Kenya eyo n'agendako e Tanzania eyo, yateranga ogenda e Sweden, yateranga ogenda mu nsi ez'enjawulo ng'ayiga obukodyo n'abuleeta n'abutendeka abayeekera be yali ategese. Now obudde bwe bwatuuka n'akwata abantu abo n'abaleeta ne bawamba gavumenti mu myaka 5. Kitegeeza system eyo yagimalamu emyaka egyali gikunukkirize 15 ng'alina abajaasi be. Kati akaseera bwe kaatuuka nga amaze okutuuka mu bukulembeze, abaali abayeekera constitution eno nebakyusa negamba kati ge magye g'eggwanga. Naye saagala weerabire nti gaali magye ga muntu era yageetendekeranga. Amini oyo buli Mwami Museveni bwe yagendanga eyo n'atendeka abantu be, Amini ng'akyalina Obote yavangayo n'amugamba naye omusajja ono ndabanga alyetendeka ebyekijaasi. Obote ng'awakana. Era ky'obola President Museveni tayagala Amini. Era omuwulira ne waba amwogerako bubi. Kubanga Amini yalinga ng'eyamulaba ekirubirwa kye. Era yakigambanga Obote ate ng'akimugamba mu maaso ge nga ne Museveni waali. Nga naye omuvubuka ono omwesiga nnyo omwagala naye nze simutegeera. Bw'agenda eyo ebweru bw'agenze ku official duties akomawo wano nga enkokola zonna zigubaasidde, amaviivi alina ebisipi muno bulinga bya mmundu. Naye ng'Obote tabifaako kuba Obote teyali mujaasi nga tabimanyi, naye Amini yali mujaasi yali akimanyi. Era ky'obola President Museveni tayagala Amini. Olunaku bwe lwatuuka n'aleeta abantu be ne balwana. Abo abaali ababe nga bali devoted ku ye nga bakkiririza mu ye ng'eringa na property ye, essaawa eno ge magye g'eggwanga. Kati oyinza obutabyawula nnyo ku ye newankubadde be yayingira nabo abasinga baafa, abalala baali tayalinga. Naye era be bali ku lootinga era akyesigaliza ekyo ekya commander oba commander in chief, something like that. Era amagye galinga agali agage yadde president naye nga amagye galinga agali agage. Kyokka ate constitution ekivumirira eyogera bweti mu chapter 12 section 208 subsection 2 solo giraba wano ogirabye egamba bweti egamba the Uganda People's Defense Forces ye UPDF shall be non-partisan. Tebajja kwenyigira mu byabufuzi. Non-partisan. Bajja kubeera national in character, bajja kubeera patriotic ba mwoyo gwa ggwanga nga tebalina side, bajja kubeera professional, bajja kubeera disciplined. Ekya professional sikimanyi bulungi, n'ekya disciplined simanyi bulungi, n'ekya patriotic nakyo sikitegeera bulungi.
productive and subordinate to the civilian authority as established under this constitution. Tebajja kwenyigira ekisinga obuku tebajja kwenyigiranga mu byabufuzi byonna nani partisan tebajja kusalangawo party tife tuli ba party eno baba party eno weno tetujagala weno tujagala waliwo kye tuyita UPDF Act. Mu UPDF Act kimenya mateeka mwekiri ow'amagye eno okwenyigira mu byobufuzi era waliwo Captain Haruna Masembe waliwo story gye nasomako ya Captain Haruna Masembe bamusibako omwaka mulamba mu komera erya military prison nga bamuvunaano okukwata abajasi n'abatwala n'abayingiza mu byobufuzi. Waliwo ebyobufuzi byalimu abasiraamu na biki n'abibayingizaamu musango gwamusinga ne bamusiba omwaka. So kivaalinga okusinzira kooti yaabwe weebeetudde naye tekiri written nti oba musango guno oba guno oba tukusiba bbanga bweti oba bweriti naye nga kimanyikiddwa nti musango kati bw'okwatibwa kooti yaabwe etula ne bamanya ekyokusalira. Waliwo omulala bamuyita Omara, is it you've seen something like that, Captain Omara wengulu eyo yesimbawo ku kifo kya LC5 n'akiwangula naye nga talisoose kulitayalinga magye eyali amuvuganya muna NRM munne n'agenda mu kooti n'amuloopa. Kyensijukira omusango ogwaliko ne Catherine Bamugemeire n'abalala ne bamugoba mu kifo era ne bakiwe yali first run-up yali owokubiri nga bamuvunaana okuba nga yeenyigira mu byobufuzi nga tasoose ku resigning. Naye General MK tumulaba nnyo byobufuzi abirimu na direct n'abajasi bangi nnyo balaba nga batutte side n'ebirala. So tujja ne tubazibula amaaso ne tubaga abasajja constitution yennyini gye beekolera bamanyi okufunamu obudde ne bagimenya. Omanyi constitution yefuga eggwanga kyobalaba nti President Museveni bw'ayagala okukola ebintu bye nga birimu okubuzaabuza asobola okutuuza parliament kuba parliament yemu ku bodies ennene ezisobola okutampalinga ne constitution eno kasa numbers zikkiriza ekintu kyonna kati akwata ate yasinga enamba n'aba influencinga oba n'aba manipulating oba nkyogera enkya saala kyogera nga tekiwulikika bulungi ne bayisaawo kyabayagala kyobola bujjukirawo 102 ba 12 ba nga gye bayitanga bagikutteko oba okugikwatako. So constitution nkulu nnyo newankubadde nga kati yafuuka nga kyakuzannyirako. Ensi ezirina constitution muganda wange bw'ogyogererako ng'oli mukulembeze oba oli mu position yonna ey'obukulembeze tosaana kuweza nnaku 2 ng'abantu tebakuggyeko. Naye mu Uganda w'osanga abakulembeze yakola constitution ye kennyini ate n'agimenya ate nga teri amukutteko n'agikyusakyusa nga bw'ayagala okulaba nga yeekuumira mu buyinza. Kimenya mateeka omujasi yenna okwenyigira mu byobufuzi. Waliwo ekifaananyi emabegako ekibadde kitambula nga waliwo loole ya UPDF ng'eri mu kutambuza abantu abambadde t-shirt za Yoweri Kaguta Museveni. Kyaliwo oluvannyuma lw'okuba nga President Yoweri Kaguta Museveni yali azzaayo empapula ze mu Electoral Commission beekebejja emikono bagiverifying